إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba samukirize tugende maaso n'okubeera nti tusoma emisomo gyaffe tukwatagana n'obufumbo. Omudarusi yaffe yaggwa twalaba huquuqu zawja oba ebivunaanyizibwa by'omwami eri omukyala we. Biki omukyala byateekeddwa okubeera nti afuna mu bbaawe. Lwaliro nsaba mukkiriza okubeera nti tulaba huquuqu zawj, omwami biki byateekeddwa okufuna okuva omukyala we. Yani omukyala biki ebimuvunaanyizibwako okubeera nti akolera bbaawe. Biki omukyala balina okubeera nti akolera bbaawe. Ekisookera ddala at-taa'atu bil ma'ruf, okubeera nti omukyala oyo agondera bbaawe mu bintu byonna byamulagira ebbanga lye bimala nga tebikontana na nsomesa ya busiraamu. Omukyala ateekeddwa okubeera nti agondera bbaawe. Allah yagamba nti ar-rijaalu qawwaamuuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwaalihim. Allah atugamba mu tteeka eryo mu suratu an-nisaa nti abaami be bayimirizaawo abakyala. Olw'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala be yawula nabyo abasajja ku bakyala ebiraga nti be balina okulabirira abakyala, n'okuba nti Allah yabateekako obwetteeka abaami okubeera nti bawaayo mu maali yaabwe ne bagiwa abakyala, kutandikira ddala ku mahare n'okudda ku by'okukozesa ewaka ng'okulya, okusula, okugula engoye, byonna byonna ebyo biri ku musajja kyatteeka. Ekitegeeza ekyo kiba kitegeeza omwami yalina okubeera nti alabirira omukyala. Kayina bwe kityo omuntu yenna abanga yakulabirira kitegeeza olina okubeera nti omugondera. Era omusajja yenna atalabirira mukyala we eyo nsonga nkyamu nnyo, wabula kyatteeka okubeera nti omwami alabirira omukyala. Ekyokubiri, omukyala kyalina okubeera nti akolera bbaawe, okubeera nti akkiriza okubeera nti omwami wamuyise okugenda mu nsonga z'obufumbo, kyatteeka omukyala okubeera nti akkiriza. Ebbanga lyamala nga omukyala si mulwadde, nga tali mu mbeera ze ez'omwezi n'ebifaanana, aba alina okukkiriza. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. omukyala yenna baayo wamuyita okubeera naye mu nsonga z'obufumbo, omukyala n'agaana, Nabbi yagamba nti abamalayika bakolimira omukyala oyo okutuusa lwe bazuukuka. Bwamuyita n'agaana, omwami ne yeebaka nga munyiivu eri omukyala oyo, bamalayika bakolimira omukyala oyo paka obudde bwe bukya. Abwekityo omukyala kyatteeka okubeera nti ayonukula bbaawe waba amuyise okubeera nti babeera bonna mu nsonga z'obufumbo. Ekyokusatu, okubeera nti kyatteeka eri omukyala okubeera nti takkiriza bantu bonna mwami be yagaana okubeera nti bajja mu maka ge. Omwami waba yagamba nti gundi ne gundi, nga yagamba omukyala we tebayingiranga mu nnyumba yange, kyatteeka omukyala okubeera nti agondera ekintu ekyo n'atakkiriza bantu bbaawe be yagaana, kuba aba bagaanye lwa nsonga. Nabbi yagamba nti la yahillu lilmar'ati an tasuuma wa zawjuha shahid illa biidhnihi wala ta'dhan fi baytihi illa biidhnihi. Tekikkirizibwa kubeera nti omukyala asiiba olunaku lwa sunna okugyaho nga bbaawe akkiriza. Naye kirala tekikkirizibwa omukyala kubeera nti akkiriza muntu yenna kuyingira nnyumba ya bbaawe okutuusa nga omusajja akkiriza. Ekirala omukyala kyalina okubeera nti akola adamu al-khuruj min al-bayt illa biidhni zawj, okubeera nti talina kufuluma kuva mu nnyumba ye okujjako ng'omwami akoze eki, akkiriza. Olukisa luyinza okuba luli khas, omukyala nga lweyawulidde, omukyala n'asaba nti nsaba gendako gundi, nsaba gendako kifo gundi, waliyo kojja wange njagala mulambulako n'ebifaanana,
n'amusaba n'alyoka agenda, oba okubeera nti omwami yamuwa olukusa olubona oluli am nga kimanyikiddwa nti amukkiriza okubeera nti agenda akola ebintu ebyenjawulo oba kugenda ku dduuka n'ebirala, ayinza baba kimanyi nti yamukkiriza nga talina kusaba buli lwagenda. Kati ebyo olukisa olubuna aba yalumukkiriza nti aba alina kyagenda okufuna ku dduuka n'ebifaanana, awo aba agenda bugenzi nga tasaba buli kanaku. Naye waliwo olukusa nga alina gyagenda oluusi agenda kusulayo n'ebifaanana nga alina okubeera nti annyonnyola gyagenda. Ekyo nakyo kimu ku bintu omukyala byalina okukola. Ekirala kyatteeka okubeera nti omukyala abeera nti alabirira bbaawe oba aweereza bbaawe mu mbeera ng'ey'okumwoleza, ey'okumufumbira n'ebifaanana. Kyatteeka okuba nti omukyala atuukiriza ebintu ebyo eri bbaawe. Ebintu bino omukyala bw'akola byateekeddwa okukola, n'omwami n'akola naye byateekeddwa okukola, obufumbo butambula bulungi nga tewali buzibu bwonna. Naye omuntu omu ku babiri kasita kaatakola kyateekeddwa okukola, ebyo bye bifuula okubeera nti obufumbo bufuna obutakkaanya n'ebifaanana. Hadha wallahu a'lam wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.